Namukadde Zimula Mugwanya yasula teyeebasa olw'abantu bayisa abafere okwagala okumutwalako ettaka lye lisangibwa Ekito mu munisipaali y'Ekiramu disitulikiti ey'e Wakiso. Omukyala Betty Kamya mbadde nkusaba onnyambe emyaka gyange nga bw'ogiraba sikyasobola kulwanira ttaka oba kulinyaga. Ettaka eryogerwako liwezaako yiika 8 nga liri ku block number 185 plot 715 nga yaligula mu mwaka gwa 1994 okuva ku Rebecca Musoke ne Sepiriya Kaddu okusinziira ku biwandiiko bye byatulazeeko. Zimula yeewuunya ate abantu okuvaayo mu kiseera kino nga bakayanira ettaka lye nga baatuuka n'okujingirira ekyapa. Kubanga nze ne transfer mwami Sepiriya Kaddu ne munne Rebecca Musoke bibansayiningira mbirina. Kino kimuwaliriza okwekubira enduulu ku kitebe ky'abambega okusobola okuyambibwa obutanyigirizibwa era kino akikoze ayita mu bannamateeka be abansamba and company advocates. Tugenze ne maaso okuteekayo ebiwandiiko mu kkooti okwekubira ku nduulu asobole okufuna obuyambi. Fayiro abasirikale baffe bali kwasaganya naye nga sinzira kumanyisibwa kwenfunye nti fayiro eyo bakisindika owa DPP. So tusuubira mu budde obutali bwawala DPP ajja kutuwabula abatuuze tumanye ekyokukola. Ate abatuuze ku kyalo Bubanda mu disitulikiti y'e Mubende basabye Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga z'ettaka lyabwe nga terinnatwalibwa be bayise bannakigwanyize abeeyita abakozi be. Emyaka mmazeeko 82 egy'obukulu nga ndi wano ali bajjajjange abaagula ettaka lino bafudde era ndi kuno mbaziise n'ebijja byabwe biri awo mu lusuku. Ettaka lino lisoba mu yiika 2 nga balumiriza omugagga amanyiddwa nga Bbosa Lutalo okuba emabega w'okubagobaganya. Ne bantuuza ku ttaka bakamwana bange bwe bali awo batudde. Omuntu n'agamba nti nze nanyini ttaka kati mbatandika kungobaganya. Ssentebe w'ekitundu kino Joseph Semugenyi atutegeezezza nga bwe baagezaako okwogerezeganya n'omugagga naye nga buteerere ekyamuwaliriza okuddukira mu b'obuyinza wabula nga era tannayambibwa. RPC yajja wano azaawadde abantu ennaku 2 bave ku ttaka owa Wamala region. DPC amanye ekintu kino. Nsaba nnyo Madamu Nakalema ayingire mu nsonga zino yesu tulajje wano. Edward Lwasa omu ku batuuze ng'ono emmere yasendeddwa n'ebintu ebirala agamba nti talina kyakuliisa baawaka n'asaba bikikwatako okubadduukirira. Pulezidenti n'abantu bakulira ebyamataka batuyambe kubanga bino bintu buvuyo. Era famire eno yona kati ngiteekawa. Tubonabona ennimiro zaffe bazisenze. Wabula we tutuukiridde omugagga Bbosa gwe balumiriza akakasiza nti ettaka lino lirye era alina buli kiwandiiko ekirikwatako. Bw'omuntu obeera ng'oli wa kibanja ekitegeeza obeera nannyini ttaka lino lina ttaka lya. Ssenfuma Joseph Innocent ne Julius Kigulibe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.